noise. Abandaba bamuyise Kid Dee. Owamwe nyini bafani bange mbagala nnyo abagala Kid Dee, abagala ennyimba ze, abagala amazina ge, mbagala nnyo mwe bale kubanga mumpagira, mwe bale kunjagala, mwe bale kubanga ate munfollowinga. Mbagala nnyo abanfollowinga naddala ku TikTok. Obulwadde nabukulika mwana nabuvaamu abamba manyi kyali nno mulwadde olwaza bangamba gundi kanula zino nibaga banne nabera atambula ne kanula yavaako yali lunaku lumubiri abasinga bali bagamba temwali muddagala mwali mu byakunywa byo mu gundi mu chupa nze kyanyamba okuwona amangu kubanga nanywa ku mazzi agali mu ki otegedde nanywa ku mazzi ago gennyini agali mu chupa naganywa nayanguya eddagala mu mubiri nerimbunanzi nazi nakati nawona ekituufu ekyali kinuma nali kale nfunyemu amagumba gaali gaseetuse n'ekirala nafunamu nafuna ebinuubule naddayo wano naba zizino enkovu zizino zakajja zikendere nesigawo eddagala enkovu zizo zakajja zikendere toziraba enkovu bingi zinafunye eddala enkovu abantu ne bagamba bikutwaza ku cupa n'omusujja gwankwatira gosobola okugwa n'olota ekifaananyi kyakabako mu ddakiika nga tenawera nakuwera notalwala amazima ddala nagamba nali nakoka bwenti nendaba ekifaananyi kyakabako ng'ali mu bbanga Bagamba mwali mu kabadi. Ate kabadi singira nkyali mu kabadi nga bano bakamenyo akabadi ke kana akabeerako nga kamenyo kaaliko n'akabeerako neze Kid Dee akagere kali kabadi byaggwa kamenyo ali mu kabadi kaki omukazi namukyawa nakomawo kabadi era ogenda laba bamutute mu kooti ino omukazi kati no tebanamutola kati bagenda mujja mu kooti bamuteke mu mpale kamenyo muyaye bamujja mu mpale bamuteke mu nnika ogayiba nayo omusango kati guggwa nze Kid Dee sikulimba abali mukaza nnyo ebyange nagwa neminyeka asawo ne bagamba ne bansiibula nange nensiibula ki nensiibula abantu ne bagamba mponye ibikira kamenyo nno efirimu gyazanye gwera bweru egenda kugwera America nemwe temukimanyi namugambye ngende kuba ne passport nakabifuna eri mu motoka nimugaa tugende ffenna nangamba mbate Kid Dee emizanyo kigenda kugwera bweru kyekireetera omusajja oyo okola obubadde kamenyo ali badde bamuliko abantu bangi nga bamuliko tokyalina kati abalina mbadde bamuliko nze babangi badde bamuliko kyeyabikanga amazigo ganenga obuze kataliko si atatenga sunansuna wagenda ku kivulu kye nayitawo buyisi jukya nalina ekivulu ebivulu bingi awo nayitawo buyisi nagenda okukomawo nga ate avuddewo we wayitawo gwe tukubire nayitawo ne ŋŋamba ngenda kukomawo kuba nali ku luguudo lwennyini manager wali luguudo tyolo Jinja Road kati twayitawo buyisi ne tugenda kukomawo twagenda okukomawo kamenyo nga yavuddewo nga naaba ebidongo babanja nkugambye nasanga bakukkuluma zibanaeze kamenyo tannasasula bakubye drive ngamba bana ekivu kiweddebu nga kigwedde bukyali kamenyo kyakayayoola tuddeko ku music wo enyimbo ina meka enyimba zenye abantu kanzimbi na buyimbi abantu ono bamuyise Kid Dee owa sente nina njagala mukazi gwenzina naye abaana ne basala akayimba ako ne bakakomya wali abantu ne bakakyawa n'abama TV ne baagala okukakyawa kumba akantu keyongere okagamba mukazi gwenzina naye noli nagamba nanga amazina nina oza yali ogedde amazina alashi yayogera ebirala nanga amazina nina oyagala nga zine gula kubbiya nenywere oluyimba lulungi nnyo gospel song nakyogerako abasinga ne bagamba Kid Dee enjaga genda mu comment olabe Kid Dee enjaga emukuba Kid Dee oyogera munno bubi neŋŋamba nno bado abagamba njogera Alimpa bubi tebamanya ati Alimpa ate kyali wange zamuteeka ne ku TikTok atalina TikTok nza muteeka ne mukwate ku video ne mugira akabasirikale ke bamukwata kubo nzi nali mfojinga badi batukutte bali batuyise batubawe bifaanani nze ne nkwatanga omusirikale ali pali n'omusirikale ngamba mukutte kabantu bwepete erimu amaanyi kadi bafojinge kuba nze Alimpa nali mwagala nnyo ne mukazi oyo nedda Alimpa nga yo omuntu ngenda mu interview gye nakola ne mbagamba Alimpa oyo ye muntu muzibu nnyo tebajja musobola yekyusa Alimpa kasitanywa akawalaji nze Kid Dee siminako buzibu naye kumacha abakiriya ne kasitanywa akawalaji manye kyanga nogenda aba Alimpa nze Kid Dee singa nagenderawo mu ddwaliro jjukira twali ffenna ku mazzi mubuuze geno mubuuze amazzi Alimpa yali akuba ebivulu ku mazzi gye twali gundi eddolwe ne tugenda eziiru yagenda ne Mamuli Katumba yatwala Alimpa eyo ku mazzi nze nabasangayo busanzi nange nagenda ndi ku show zange mbadde manyi mwabako ku Senkima enkima wagirabako nze enkima saagirabako era kiraka yagigulireyo nga bwe bagambye
Nenza Alimpa twalinga kumazinga amato geisinganya buki bwesinganya abaya akava wano nga nange wenzira mbanna mugira nenga akamusookeyo wali ne musooka yenja naye naagenda ne muga Kid Dee yavuddewo wano otegedde nga tuli mugundi eyo nga wenva wadda olusi wava wenzira otegedde nenga ffenna tukutufuna ku bantu nenga amato baagawanika obwavu bwaliyo bungi kale Alimpa naye yaddukayo buddusi ogenda okumulabako bali bajja gamba Kid Dee yamukola ki yamuwenjaga kali kanzije ensonga yennyini gy'ogamba nali njagenda mugundi mu studio mu ddwaliro okulaba Alimpa nakirowooza naye Alimpa nze wandabako yali nsabiddewo eddagala ndiyita ddagala ye njaga gye bamukutene yali nga Kid Dee nonyeza eddagala njagala kunjaga otegedde kubanza akimanyi nkola kinsobola obukola ki omuvunira kadize genda mu comment natekayo wana Alimpa bano bagamba Kid Dee gwano na Alimpa Kid Dee Alimpa enjaga nengamba bana abantu benyinyi bantu bawulire Alimpa ye munaye eddagala lye yalitandika muto azejjanjaba ekikola ekyokuvumba mama Alimpa mama wa Alimpa mujjukira nga mugenda omulaba ogwasooka yali aganya okujja akantu ako waliwo abakalaba sijja kugamba Alimpa mumanyi nnyo naye Alimpa nze mulubeera ku bisegere mumanyi ebibya ebitonotono lwaki yali aganya okujja andi layika yamukuba mudda mumulabye mulundi gumu sokoja nga mumulabye mulundi gumu naye nga Alimpa ye yakola ki yakuba mudda mama we naye nga Alimpa ye sijja kulimba Alimpa ye yeetaaga kubanga atereera kubanza ate kati Kid Dee yali badde akola ebintu ebyo otegedde kubanza Kid Dee omuntu asobola Kid Dee n'agamba kino kiralu awo mbanja ajinga naye Alimpa omungenge gy'omulabamu alina okubanga mukkakkamu alina okubanga ate ye bamunyumyako birungi nnyo nga bagamba Alimpa yasudde ssente n'azirekawo otegedde Kid Dee yakubye omukadde n'amutta Kid Dee yabagamba kisoboka njagala Alimpa wava mugundi tasabangako tugende mu church nze ngenda mukwata tugende mu church kubanza ekimanyi tagenda nko mu church kuba nagenda mutekamu erendowooza ati Katonda tomuliranira nnyo muwe respect mubeere wa bali musabire eno tomulirani tomumalaako ddembe kyo nekimubeera mu mutwe kati njagala nze mugambe kati tulina omulumba Katonda nomukole ki tumusabe jjukira yamusabira waali kati tumulumbe tumumaleko eddembe lwaki temuva ku njagala otandise alaga tujinya bameka lwaki tomugamba ye lwaki tomugamba n'alivaako bereka ye muviirako balina obujulizi nabo bayinza okuba mukubirewo ku kasimu Alimpa kati omusaasireko obulwadde bwalimu Alimpa amasimu akyusa bukyusa Alimpa esimu azikyusa bukyusa eya mukazi we gyakwata mukazi we nyina yaka yakyusa nokyusa kuba Alimpa talina manyi gakyusa layi kuba eya mukazi we oba ogirinaawo mukazi we nabagenyi namakadde nabagenda sooka ofune Alimpa gye nali nnyina essimu omukazi yajasa n'agikanyuga mukazi we yennyini yayasa essimu ya Alimpa omukazi kitegeeza mukambwe bwali bagenda ku show yaba ayagala agende naye ku buli show ali mwagala nnyo naye akimanyi Kid Dee ajagala era nze olaba ali ye muntu asobola okukubyako naga Kid Dee soko giwa ne wakondabeko naye nga ali baba wanywamu akawalagi waliwo nekyaliwo ekketuuka eyatugamba nti ali waaba anywedde akawalagi tafugika nkugambye abatakyakumanyi abayagala kubanga bali bakamiliyoni kanagera negamba ali nze mwagala nnyo ne lwakuba alina ebigambo kale byayogera nebinkanga nnyo nga anywedde akawalagi ennyimba z'oyimba ezo abantu abasinga bagamba gwe Master Blaster part 2 nedda Master Blaster yali muwanvu nnyo nze ndi mumpi engeri bye muyimba bye tuyimba bwe kyobumanya bye tuyimba si bye Master Blaster kyakate ye yali ya ekintu akikola ddala kuba ekintu kiki yali ayimba nze ekintu kyange nkizimba bulungi nenkiwa amatu neki gwereka oyawukana otya ne Master Blaster mu ngeri gy'owandiikamu ebintu nange zaali zintiisa ng'oddukuba ewaka nezango soano zikuba mu church Kid Dee n'ogamba limayo kanduzanye mu church lwa Kid Dee bwe wanyima kyannuma naye negendedde togenda kubuno obudde togenda kunsiibula negendedde olimba olukola ki olukolya buli afunyemu akasente aba ayagala kukola ki kuzina na kulya kuzina mazina nazina mu dansa onaga bagala mbazinire bali so kyogamba government esobola okuweereza oli naye zizo nezirika nga zitambula ezange zirikira kubanzi zimba bulungi negamba oyi nzinemu obambireke mami we otegedde nzizimba bulungi nezuwa pati ozulya olimba nduyize emyezi ebiri ekitegeeza mbandu wadde amatu
Ntirukuba mu bato n'abakulu. Dukubamba ochegede tobola abantu bazaagana bagamba negendedde omwana yatuyimbidde oluyimba lunyini sente nina tujja ziryako ntunda kumaza. Abantu abasinga bagamba nti ennyimba zo ziriko ntunda kumazaawo. Abantu abasinga bagamba nti ennyimba za Kid Dee ziriko parental guidance nti omwana webali okuba oluyimba lwo bamugamba owayi sooka oveewo. Sibo kiri ate kati saakubye ntunda kumazaawo abantu bagenda tunda ebintu byabwe bamazeewo ebintu byabwe batandika okutundawo amaduuka gakole amaduuka gagenda kukola ne muzeeyo oluyimba luli agambe Kid Dee yayimbye ntunda kumazaawo tegeeza abaana batunde bamazeewo bagenda kusala nebbeeyi ebintu omusaze nakava ku internal affairs kunona passport yange Kid Dee yino direct erimu manyago tebandwisiza bajimpereddewo Kid Dee nedda ate kati amanya ganga ag'obuzaali bagaba gakyuka bano nga bagamba Musamya Dennis Duncan tomulaba Kid Dee yennyini tomulaba nga yo yennyini ng'oluddewo gifuna kiki ate nduddewo gamba njifunye nyina ebiddako kubanga nzaawo mu December nsubira n'okulinnya ennyonyi oli mukulumya bayaye kati nedda buli omu ayagala otwala Kid Dee aziniremu abantu b'ebweru bonna kata London owanze esobola okuzina wulira ngenda kuzina passport ino njinaze Bulaya yonna ntuukayo ne nzinirayo gwe yagala kuzinira eyo njijja asibudde kasente oli yasasudde direct sijja mwogera manyi oli yagambye Kid Dee wetaga passport kuba nyina okuleetako eno nasindika n'ebiggwa munaaya abasajja batwasanze zazze bagambye mabegako zibadde zaabuze passport so Christmas oyinza obutalira Uganda mukama waba asazeewo kubuli njayatalaga mawanga nga nnyimba bwenzina era mukama nanyamba nampayo munamukisa obunantwalayo njakulemerayo kubiriza abayimbi bano nabo bafune passport abayimbi bano bafune passport naddala ba upcoming muzifune kati yangu ojifuna kuba baba nange nsubiddwa emirimu mingi egyeyo Dubai naddala Dubai mbokata oba byeriranidde bade bangana Dubai kata simanyi oba byeriranidde